Yeah. Ha Ruben. Akatimu katweyagaza. Katimu ki? Ate katimu ki Liverpool. Oyogera akatimu oba mu context y'abaana ba small team. Azin. Etimu ekweyagaza. Ekintu ekirungi. Onengejo kati niya nze ddanga nkyazanye emizanyo ku theatre. Omuntu azogamba kakalibala mwekali. Nenga I wasn't small. Nali sali mukazi mutini. Naye kwegamba ndozo olwokuba oli akunyumirwa. Mwalimu abali bakusinga obunene. But still nali munene. Mwalimu abali kusinga nga rated mu banene. Nanti langa tosobola kuŋŋamba nti ndi mutini. So kakalibala akonkaaga. Babuuzanga owa Baka mwali. Never nange badai omwana yakubye abana ya Liverpool yatusuziza misanyu kubanga abaana ba Man U balina engeri gye bakola ebintu ne bazimba bati ne batambula nga bagaziwa n'ogamba bannange kyo kikyo tunaddamu okufuna obuweerero why otandikadde okuwagira Liverpool sijjukira now of course nzijjukira natandika okuwagira omupiira nga setunafuna nakyasegulabako olw'ensonga nti nina mukuru wange abeera UK. He went as early as 1980 in UK. Kati nga buli ssaawa waweereza mu magazine obwo buli mu Liverpool magazine obw'empiira ate mu the early 80s Liverpool yali dominating force. Kati we twatandika n'okulaba omupiira wano twalabanga nnyo big league. Mwami Kawooya ne kampani ya Big Ways late Kawooya baleetanga nnyo emipiira egyo nga tulaba emipiira giri recorded nga tuyinza okulaba gyaliwo nga weeks bbiri emabega nga bagispicesa nga wogerako DSTV nolaba highlights nga bazicompactize so wekyabera nga tulaba nolaba nofulunga naye ebiseera ebyo nga Liverpool yemiko zidominatinga so but naye kyasinga okunsikiriza okuwagira Liverpool kyali musajja wakugulu kwa kkono bali bamuyita John Barnes nange wemazanya omupiira azanyisa left osamba omupiira obuuza nakati nkyazanya mpulira nzanyisa left foot ng'ate yali muddugavu. He was the first player black player okuzanya Merseyside wava Liverpool it was bali bagibrandinga nga guuni ensosoze ennyo yali ava mu Watford Liverpool n'emugula nenga John Barnes akola ebintu by'amaanyi yasala abantu ababona kugamba lwaki olw'ekigere kyali asambisanga ekyakono ate muddugavu because biseera ebyo wetwalabira big leagues walingawo abantu abadominating like Wimbledon was predominantly black ng'olaba abantu baddugavu ennyo naye because Liverpool yali top team essaawa eyo abantu bajja abantu abakusinga bonna if you in your 40 plus believe me or not bajja kulimba at one time bonna bawagerako Liverpool bakyuse bukyuse eno Liverpool we yagenda naye bakawo nga bagimazo gibaninga awo mu 80s n'eri okwekomawo ekomye wano mu 90s they've been the sleeping giants naye nga Liverpool ndowooza yemuko timu ina biggest following mu nsi omuntu kwensinga okumanya awagira ye yayiganya mu Newcastle bamuyita Abel Mukiibi Newcastle roza tesikwekwasa yalemera mu Newcastle wale kwekwasa naye nga yabeerako mu Liverpool ateeka okuva bona kuba nimanyi abantu abagala kati njakuwulala jako omuntu nga Charlie bagala Arsenal naye nga at one time was a Liverpool fan era kyo gamba balinamu sympathy bagamba feno tuyokola naye nga bonna abantu abasinga bona kati abalinza okuba maybe mu travels eziyagenda kati nga gundi wagenda okugamba made in nze ndi wa West Ham because yabeera nnyo East London nawe kati abalinza okuba yakolyako nnyo Newcastle oyo ng'agenze oba yasendi waaki kuba nesendi yabeerako London for some time the London boys will either be Tottenham Hotspur, Arsenal, West Ham awo timu eziri awo zonna naye nga at the back of their head bonna bali mu Liverpool jeruli emabegeeyo basanga kunyukira Liverpool oyogedde ku mwana yakuyingiza Liverpool nze yali Steven Gerrard mulenzi yali ankola byenjagala bannange nali njagala nnyo David Beckham yali agenda kumpagisa okuyingira Manchester United naye Liverpool ono Steven Gerrard we namutununya bwenti abanaija bakyebateso adala domination okuwagira Manchester United ne Liverpool tekisoboka Ruben omupiira ogambye nti osamba omupiira watandikadde okusambira omupiira ddala ng'oli mwana muto oba obifunye bino owagira mupiira naguzanyidde ddala ebbanga ddene naye ekisinga okwewuunyisa nti ewaka tebanzikiriza guzanya ng'olimu wenkanaki nga ne babubbi for real ewaffe it was all about bazeeyi bange baali basajja ba business nze wange alina edduuka we had the biggest shop in Nakulabya litunda all the chakala yenna n'emmere because at one time twatukanga mu lutalo lwa Museveni nga emmere yasubula emmere yonna gye baguze n'agitunda era nejja n'ebeerawo so
bali basuubuzi agamba nze saaso manyo nakoma mu jetu yeruwa junior 2 then naye omuntu wa jet 2 you create him ndowooza ku muntu kati wa S6 esaawa zino ndaganze nakoma mu jetu nenjagala mwe musome kagamba naye byonoona abantu because edda omupiira abantu baguleetanga omuzannyo gw'abayaaye kyekimulikatemba n'essaawa zino olakuba guzzeemu ssente all the successful footballers bava mu background eziri very poor ababola zino bataja kugana nali ntunda watermelon nali nkola ki so nga tebatukkiriza nnyo okukola ki kusamba mupiira kati okusanga ku mupiira miggo oyakuyayuka oli buyaaye okusanga ozanya emizannyo emirala gyonna era kyenkwasa ennaku nti muzeeyi wange yafa nga sinatala kuwaninga from sports nti muzeeyi omukyala omusajja yafa nga sinatala kuwaninga from sports abazayi bange bona tebaliwo naye omuzeeyi omusajja yasinga obukambe nga takwagalirayo ddala ffenna nga tatwagala it's all about kusoma because nina family evaamu abantu abona zi doctorate lecturers the person gwe nagamba kati yali e UK is like the third in command of Ford company. Wow. Abakola abadesigning emotoka eza Ford. Ford is a UK company wadamika agitwala so nga bonna bakutwalira eyo mulayini eyo na kati gwe yagala okuyingira omupiira oyagala okuyingira webba in fact natandika okusoma natandika Old Kampala Primary School by the way I was entering Old Kampala Primary School mu P1 nga Joanta Kawalya is living mu P7 kuba era ne ku assembly n'atuyimbira ennyimba ezo yabadde ng'ayimba yatuyimba because that way ali a class Kawalya nga temuyimbi twali batuzaalira nakulaba bazaala bali Bulange so eddanga ebyo byali bibanga ebiri okumpi so nentandika okuzannya omupiira Old Kampala mu primary naye nga nguzannya neetya naye tega n'abasomesa bange jangu ozannye because I used to have a powerful shot mu left yanga so nakati even up to now so kompera gone kuba paka eri to a person so nga nekweka nengubbayo oluusi emirundi egisinga nga otulukale ku ssomero ogenda okola rehearsal omugita rehearsal practice training ogenda olaba omupiira Nakivubo because Old Kampala Nakivubo bali very close nga tugenda Nakivubo nga owino gonde kiseka maktebyo na tewali kiriwo ne paka nga teziriwa paka yoti yali gwali kalitos paka even as 1991 yali weje muita old new tax park kateri old park awuna wali kalitos mu birore nga parking awo birore so ngo yiso webba no yingira nogenda ne kila shangale kiriwo ne bakunonya ngo oli mu mupiira ate bakudonya because bakutiming ati somero weri gwako from Old Kampala to Nakulabye it will take like 10-15 minutes oba otuuse nokutuuka tebakulaba ogenda kujja 2 hours after over our 7 ate n'ogamba ate badde ne mikwano gyange ne tugenda tuyingirako wali mu kisaawe ezo zibe kibooko oba oluusi kale tugeze mu kisaawe ate wagenze n'engatto okomyewo tokuzera ozikoze goal posts mwazijanga mune mukola goal kati oddayo engatto tozirina oba oleseekemu oba otuze noweerabiro zeeyo bazibbye kati ebiseera ebyo tebyalinga nnyo that very strict ng'omwana asobola okusomera mu bigere nga bagamba for the punishment teringatto ojja kugendera mu bigere amabwa ebyo tobimanya because engatto wazisuddigo bisawo zisuula that there's one time when nasuula engatto ndowooza emirundi ng'esatu oba ensawo school bag ogyerabiddeyo oba bagibyewo ng'olikusamba mupiira so kati we twali ku Old Kampala secondary primary Old Kampala secondary yalina ebisaawe bibiri ekyawaggulu nekyawansi ng'era ebikyaliwo nga waliwo ttiimu z'omupiira ezitwainingira waliwo ttiimu Simba ey'amagye etwainingirawo nga waliwo ttiimu endala bagiyita cooperative by then yaggwawo nga etwainingira eri waggulu waliwo ne ttiimu endala oba yali Bank of Uganda nga nayo etwainingirawo so there were like 3 teams kati ng'ebiseera ebyo nowoba tozannya mupiira olaba musamba mupiira kati wali wansi ku Kampala primary ali Aga Khan right now awali egondi eyo Edgars nga waliwo timu ya Coffee trainingirawo Coffee marketing board ku Chagwe road awali shopping mall walinga express Wembley so nga otoloka kusomera obusawo otolova so bazadde bakire bagamba and ekyewunyisa nti all my other abaganda bange abala because bagenda Kampala parents me I went to Old Kampala naye of course because abazadde bange balinanga standard ngene kasole ngagamba because nina ebifo bitono kati kamba weeko bino nagende eno bebasoma ne muhozi maybe some other time bajja kukola ki after P3 ajja kuja kati netugenda tusoma kati twatuwanga mu P4 P5 nze inagamba ono
omuntu omusigazamu wana wali central wali omupiira ono tajja yes concentration ye musinga kubira mpira ate sigwagala daguzanyo olwakutegeera atya nti ogusamba bakwata buli saa bakwata ebigere bijja biddugala neko n'awaka fe we twakulira olaba wali ekizimbe kya movit ekyenakulana yes awali ebitaala wali ebitaala yes eyo yali we twali twazanyira ng'amaka gaffe gaali awo wenyini awola kati awa wali eno bagita patia Rabamba stuff like that yali Susanna night club yes kati Susanna night club ayina olujja nga wala olujja lwa governor lwa parking nga werekana wenga tukubiramu omupiira kati abakulengera awaka basijja jatambula abanga avudde awaka yefuna avudde awaka naayita eri baligawo kashoti kanajja nga atambula ate nakulaba ensamba yo yanjawulo nakulengera naye nakulengera nti abadde osamba mupiira kati ye nakulinda nodda nagamba wasambye kompiira nedda kibi kiraga soko otuulaawo tubona kye bayitanga bagamba kusibye poliisi akutuuza mu kasonda awo n'obeeraawo obagenda kusula bweru nagamba wasambye omupiira n'alyoka gamba lwaki onnimba n'alyoka kkubaawo oba si kyo ayinza okukulinda nga weebase n'akuzukusa ku saa 9 ez'ekiro n'akubuza wasambye omupiira because tosobola kulowooza nga weebase kulimba ogamba ye taata nasambye ebikinaga okay ujjo ginalekayo zijja kuba kibooko so tuvaawo I want to Mengo primary kati tuvaawo I influenced selection yange eya P7 eya PS1 oyingira senior 1 nga mvudde mu primary choices zange ez'essomero zaali tebambaga nti zaali biased to being where football is kati mu 1987 nyingira S1 Mengo senior secondary school the more reason yali nti because Express yali evudde ku Wembley and I had a soft spot for Express nawaka muzeeyi wange yagamba tukuwagala esagala obigendemu Express nga bagamba yalinga musajja wa Kabaka ate kwa amanyi mwami Kalibbala yali musajja wa Kabaka nnyo yagamba KY Express team yaffe yali musajja wa KY era balinga bamukwana nnyo because ne mzee wa Winston Mayanja era nga Josh Mayanja nkanja ajja wakaawo biseera ebyo ng'akyalina misa ng'avuga kamulwa katono nga bajja ne batuulira mu kikuuni ne baseba katono baali ba KY naye nga bagamba ttiimu ya Buganda ye Express so we all grew up nga tuwagira Express naye nga tetugenda mu nnyo so Express yali etrainingiranga Mengo under the date Kiberu baani abo so kati nga dogende Mengo SS naye Mengo SS yali nnyo strict ku by'okusoma kugamba they didn't have a problem because I missed Buddo by a point second choice yange yali Mengo nenga wali yagalayo nye Buddo because baganda bange gye baasomera ati kati gwayagalanga mupiira nenga njagala mupiira but me I would not care oba ngenze Buddo oba nedda because njagala kulaba ki mupiira Buddo tere mupiira strictly school baana bava eri mu posh families muzee waffe yagezangako nnyo tour the good education agamba nti musajja mwavu zaasoma nnyo kamba twala ewaki abantu gye bajja batwala so kati wetujja second choice yange eri Buddo I got 5 Buddo yakola cut off yali ya 4 that's time abanda bakola nyo ebibuuzo I got 5 so second grade I mean second yali first so second not I got 1 and 2 in English nenga second choice yo Mengo so automatically Mengo would take Mengo abantu bonna betatwala Buddo mabodina so netubeera Mengo awo na kuganda nenzanyo omupiira ogugonga kati goko somero waliwo time y'okuzanya omupiira but wait omwana ono ayagala nnyo omupiira era tabamanyi tajja concentratinga okufuna 5 wakikola otya kusomero sebo walinanga okusoma emigo gyalinga mingi because fe nga newofuna 70 katugambe nga tofunye 1 oba ki egyo nayo waliyo emigo gyayo abafunye 60 nayo balina emigo gyayo abafune 50 waliyo emigo gyayo and wakanga tosobola butasoma omwaka olina okukola omwaka olina okutuula n'osoma olina okutuula session bakugeza okulaba TV kyeba insistingako kyokka mawulire aba mawulire kati tubeera mu time awo mu TV tezaali nyingi black and white jukira nga zitandika na sawa 11 nazijja kati ku time ya Museveni ndi mu sini yaabwe olaba amawulire ne mulabayo different strokes by then awo another sports channel awo yo nga tabakugana ziraba nawe bijjako bino sema mulaba Riviera oyo bamanya ntosanga ne ku ssomero ebinedda sema mulimu abakiisi Oxford bikyandisanizi Sanford kubanga bakulu banga baga muzee bile bintu biyamba abantu okuyiga oluzungu Sanford and Sons naye nga batukkiriza ebyo biraba
so mpozi ne program ya highlights because ngejanga mangu ku weekend so kati wotugenda tutandike Mengo agwete next one hour ndowooza simanyi I need to check the records the first mu S1 yali ku school team yalimu abantu abakulu yeah I got the said you got cutting waliwo time because mukuzanyira mu time ya kusoma tojaje bite yakodayo kalega bakula oluso zoddugala toja kusola bintu toja kwa oba webase okoye nafuna license y'essomero mu S1. As in, what is that? License y'essomero walinga okuzanya competitive football. Yes. The license saliwako fufa eziwereza z'amasomero. Wow. Kakati license y'essomero nga mubira baba what only 25 you allow 25 players, register 25 players. I was among them. Ngosomera bwerero. Mengo tewalinga basale. Ebintu bya basale bizina kuzina. Ndajida. Kati certificate ngekuyamba chima ya license. Kuzanya mumpira ebintu bya basale bizina kuzina ozino amasomero ngagazi because abasinga of course tibuli yagabanga basale. Ate kibuli naye yagabanga basale nenga etwala kurembera kwe ngo inokuba exceptional mu mumpira. Naye ate nokusomera nokubalansinga. So ebintu bya masomero bizwana nga amasomero gakozesa omupiira okweranga. They are using it as an advertising tool okuwa the basale ebiro okola ki because kibayamba nyo balabanga mabiranking. So otujje Mengo ina okusoma olina subjects 12 zokola olina okukola byonna naye ng'osamba omupiira. So you played school football. Kakati lucky enough waliwo omuntu bali bamita Jack Nkulukenzire Katonda amuwumuza emirembe yafa naye yalina team nga bagiyita Namembe FC Namembe ya church so nga tuzanya empiira gya church naye kati awo nga nsabako kone banzikiza okuzanya nnyo gya church egyo kati Namembe FC was a very organized team ndowooza nga sikwange byedda tewalinga wa academy wali Namembe FC ye product ya Gebe Karule Edgar Watson Simon Chove so many great players bonna twalinga mu group emu yonna nga it's a crop of players nga tuzanya omupiira kati tuzanya mu Namembe ga yali amanyi omupiira mulungi nnyo naye bale bagamba it comes from this well to do family ekyeja ina kingi he was at one time at Kampala City Council kakati ngewaabwe ate be balina bino bebasobola bafuna video n'alaba ne video ezo yali atusinga omukulu yali musajja mukulu ng'alaba egy'empiira gya Germany jo bagiraba mu bungi nabo magazine obwasooka magazine abugula kugamba yali advancement y'omupiira yali y'amaanyi and he had the technical ability era singa yali mu biseera bino would be one of the greatest coaches Uganda be yandibadde nabo so kati ng'atukoochinga buli ssaawa nga tutoloka oluusi mu holiday olimba awaka n'ovaayo so along the way mzee wange afuna stroke alwala oli mu class ki S3 alwala kakati awo na relax ne wabawo relaxation nga takyasobola kumonitor nnyo kati ng'ofunayo chance ezanya tyaba kyasobola bakola ki so waliwo team ezanya omupiira in fact ne tuzanya S4 tuli mu VAC kati awo bagamba waliwo club esobola obatwala abantu babeeranga bakulu abasamba omupiira naye ng'oluusi bakkirizaamu abaana abato bakola ng'okyasobola okuzanya bagamba kati ne FUFA neereetayo kino tewalina okubawo license 10 eza student players to promote talent kuba abantu bazanya omupiira to the late 40s paka mu 40s nga bakyazanya ate ab'ennaku zino bo baguvaako mangu nnyo so ne twalina okuzanya omupiira naye nga kati nga jjaka ayinza okwa-identifyinga kati Mmengo awo nga wavaawo express waliwo team bali bagita Bila United ngezanya mu kyetwandiise big league at this moment yavaawo waliwo omwami bamuyita Mpungu yali manager wa Capacity Council nga bamuyita Jawo Bass Jawo Bass waliwo oluyimba lwagundi lwa Africa lugamba Jawo Bass okay bagamba nga ebya Jawo Bass bakubaga jijjawo nga ogamba taxi wegenda kati katujjewo ffe tugenze naye nga bamuyita Jawo kati yalina buses naye nga ndowooza wamadozitika yazisupervise yazitika Jawo Bass atikedala kitegeera so yalina team nga bagita Bila kati one time manager the late Kaira yali coach wa Kasanga yali coach nangamba omanyi nenda kuwa license y'omupiira amugamba naye nayogera nti eka gwe jangu gyonazanyako gyozanya nampa license y'omupiira I was very young ndoza nasamba n'emipiira ng'esatu naye nga ntya kati mu VAC awo along the VAC empiira gy'ebikanga kwegiri naye nga nedira Mamba I cannot even make the third 11 of Mamba alina team nga abalimu bonna ba national team nenga aba national team ngo balinga abazanyi 30 kati waliwo abaddako obuuza Mamba Lugave were the cream nengabi
kati ne tutandika nga ogenda mu bika bino ebinafu ebirala ng'olugave olugave terubeerako lunafu bino twalingayo simanyonyi ndiisa namuŋoona enkebuka byo omuzanya one time ndowooza baatukubakola egoolo 10 nga byeyalwako goolo 10 twale mu kika ekyo be bacuba bagamba babeera mu bika tebaleese abacuba mu bika ogwo leegozanya kati netudda mu kika ekirala yali ndiisa kyali kya Hajja Baskawasi nga ye supervisor nga then yakwera ebika ngakubuuza ekintu kimu oli muganda amanyawo gwali baani bazaddewo biki bwoba oli muganda kale jangu gwe ebyokuwoza bindekere kati nga muzanya naye one time nalina uncle wange nga awandikira by then yali awandikira monitor sorry monitor nga tenabaawo bali bagiyita muno and then star kakati yali editor naye ebiseera byedda nga mawulire gonna abamawulire bonna bajja ne bakavalinga sports era bannamboozi be bali nga abamawulire nambuuzi bakireke bonna ne Tamale mirundi bonna they used to cover sports batugamba nga nambuuzi eri mugundi eno babeera mu butali yalimu ebyo binanduza yabikola naye byonna they used to come and cover sports yali outing ejja kati mwe mujja ne mugiwamba mutandika theatre awo mutandika theatre ne muwamba sports naye nga buli byonna outing ya buli omu from office genda mupiira nambuuzi nga reporting ya lupapula ki ngabo oba yali ngabo so kati awo bonna bagenda nga kati mbatuvayo wetu mu dressing room I saw my uncle ogeze mu ndiisa yeyeddira ki naye yeyeddira ndiga twalemu ne cousin wange mutabani wange yeyeddira ndiga nze nasokobula ne gagwe muzeeyi wole nagamba kiki tuvudde batula tuddoka tuddayo mu dressing room kyokka already babadda ku tiimu twebuzaabuzizaawo nze nfulumidde abuzaabulira oli abuzire bagamba ndowooza abaana batidde wabangawo because Nakivu was such an intimidating place woba tuwali kyogizanyidde mukonga oba because ffe twali blessed nti twakwira mu kibuga twali tugenda tuzanyiramu at times oyo yemanjo n'amasomero all the schools competitions ezo wezituuka ku level used to go to that level Nakivu ejjulira ddala schools football wet nga iringanga national theatre ffe ba artist wetwagirabanga exactly so era kyova kinnuma nnyo okola ekisaawe ekyo nga it has a lot of history for every footballer yeringanga ye makarana ye Brazil munanga twagirwanya national theatre yali egenze naye kati abatamanyi history yaabwe they will come and praise basindike buli kimu kyonna babitwale maaso naye kikugamba eyo yabagamba nti fountain y'omupiira e Uganda it should be Nakivu not even Maidana National Stadium so kati wevaawo wetugenda netubivaamu mudduse muze mu dressing room kati olwo muzeeyi ayongerera ddala okunafuwa then we start getting problems otegeera muzeeyi wanafuwa families zitandise okulusetolinga sente zibuze along the way bajja batulonda abavubuka twali bangi from twazanya empira gy'amakasa yali competitive Odrin yali atusingako nga naye wakwata ne KPC yawo owulira there was a church called Redeemed mwe mwali aba Edward Kalungi abali mu Express kati bali mu Fufa kati nga waliyo na mirembe naye nga buli omw agitya because it was the team then kati Miracle Center ejja ne Dream yatandika team ng'erina abazungu ba sponsor so Miracle Center gyetandika okusamba omupiira basamba along the way kati nga tukwala understanding nena mirembe we send the players there kati I was one of the players nabo bagenda erinze okuva na mirembe gena Miracle Center nze Wilfred Muhumuza Edinwa ndeje kati Edgar Watson bagibe Karule wanaba Gibu kano Karule ono not Mujibu Kasule Mujibu was in Kampala City Council Gibe Karule Gibe balenga Mujibu otyo so we go to Miracle waliyo kasente wanaona wosambye Ruben wafunangayo kasente just kunyumira bunyumira ompira gulinga mawulire emirimu ebiri wano kati ompira gweza kujja mu sente kati amawulire tegana jja mu sente zigana kubeeramu mwana Uganda because you and me singa bene beba towards that celebrity will be so big. I know if you go to let's say South Africa no sanga abantu abakola byetukola they are big boys kama Thomas I know that they are very big boys they but olingana bali abantu bako ne wano omusajja ojja kusanga zeka boda ngenze wali ndi Rolex bote basobola biko olaboli asema mugayo soko nyiga yawo sina bwendi wena gama nti
I just want you to endorse my product for like just once a month. Nagamba ngenda kuwa mutwalo wa $1. That's what babaga mujje bakola. Kati amawulire bagamba n'omupiira. Amawulire is all about passion and commitment and love. Kye kimu n'omupiira. Nti omupiira gwedda gwalinga kwagala. Kubanga mu myaka egyo obeera ne push eyo. Mwenna muzannya omupiira with one dream. One day maybe I will become professional. One day obanja kuzanyirako national team. Nzanyirako national team. So was that your dream? Every byagwawo sajja achieving. I didn't play even too much for top level football because along the way you get frustrated. True. Kati tugenda mu Miracle tuzanya. Miracle yalina bayinanga sports outreach ebawe ebintu. Naye nga ye mwami Kayanja dream we yatandikira team eyo kuyamba abaana bano ba street kids and nobaboninga wajja mu talent n'obazanyisa. So they played football. Nobody began top flight football for some good time under the stewardship of Master Eddie Butindo, ne Mike Mutebena Jorvanyuma. So when again Mike Mutebena yali coach wa KCC. Hey, Mike Mutebena started coaching as a student. Wow. As a student, but he was coaching a team here. He knew his things. He's good. You know that he's missing. He's missing one of the missing gaps in Uganda. So, funny. Nga tugenda mu training tuzanya twajja mu super division. Now you've got a license okusoka nga students license. Naye sazanya omupiira nago mu super division, but I got their license. Along the way nga kati awo ndi mu 6 S56 ndabanga gwe vako mupiira. Olala gamba baganda bange bonna Mamu muntu by'omupiira gwatugera kigera gutwala. Yes. Temuli future. And olabona bamaze ogusamba bikiri. Kigamba by then n'abantu katabagera that professional. Kitegeera. Kati omupiira n'oguva ng'otandika guzanyanga part of leisure. Just to keep fit. Keep fit, kunyumirwa. Awo n'olwalamuko kati we nalwala. Afuna injuries. Nalwala kawe VV. Kasi ayagala na kusamba omupiira nga ndono kuona but in school in Menga I used to play every sport. Buli team yona ya school team najiriko. So I used to play table tennis. I was good in table tennis. Nero akuba banonga kati wona le bugalabuzi. Wale batusiga ko mu modinga buli wakusanga kuyisa bubi nnyo. So in between now nga mwesi kubaka unatani kusamba. Unatani okuzanya tennis nge vivili table tennis ne mudamu. So ngo you play nenga ate togera that dream yagenda ku national level but you have to because you are a sports person. Yes. No bizanya zanyawo. Then wano katumu jamu high station. Sino otandika kulanga etandika now you have to look for a focus. Mupiira gulimu abantu bangi tujja bajja kula okula bani you're not that good okusinga bali abali already. So but all that said njagala ebintu bisatu. I had love for music, I love for football, and I had love for mawulire. So music wamugezaako naye wamulozaako? Asayimbako. Naye ng'omwagala? Definitely oshimanyi. Me and you can testify to that. Music amumanyi. Omuntu oyinza gamba omuntu nti yakulira next to Susanna Night Club. Wanoosula wano Susanna eri awo. Live band yakeranga kuba. Live band yakeranga kuba. Around the time ya Museveni nga natera okuba lutwa tito lutwa balinanga Thursday kizindalo kibeera mu Denisa nakiyita aba Thursday night. By then twalina in fact ne fere utaya we yakoma wano okwana osinga ati mulwadde era waliwo kabala next to Susanna we are all that night nga musula tujja tubukwata kwa tubuuza biki mu leather jacket ya black biki mwamutya ate fe tubutya nedda nengo ndaba nedda nga bagamba alimba because jukira yakoma wanyira nga yamba leather jacket ya black ne twegobako twegobako olotandika otya ddala okutandika okuyingira mu radio okukola bintu zijja. But I had love for music, football. But my biggest passion then, my professional setup, was mawulire. Nakula n'abantu ewafenze muto. Nakula n'abantu nga bawuliza by then Radio Uganda yaliwo. Naye nga because they want to monitor movement ya Museveni ne y'olutalo. Bagulanga ate ne anku wanguli wa mawulire. Nga musawa abera wa mawulire. Bagula nga mawulire awali Focus on Africa magazine ngajja omulundi nga gumu but they used to listen to Radio Deutsche Welle ne BBC Focus on Africa. You had to tune in nga tulina radio zezo bamonitoringa olutalo kasente kaliwo kwa radio zalinga zimalayo kufuna BBC. No, yali mu business naye nga Gabyo yakola buli business yali buli business yajikola yine bala on the side twalina neno gundi eno ebezanya mayenya they alone record player ne waliwo jukebox
simanyi oba wagirabako ng'oteekamu ekinusu nebanyiga naye kubamba inga twagirina because we had a bar on the side tezaaliwo nkubula oyinza ogakale bwalira ssente era nebuuza abantu bedda bwe bakikolanga because ffe mu family yaffe we are around 20 twali 20 yeah ate abo yazaala batono pa his standard kubanga alina mutowe because oba owira mu mulindo wa celebrate ya family utamale bwagamba nti omusajja yali atunda omwenge n'agenda n'abeera omukiise emmengo muli awo that's the family part of the family okitegeera naye nateerwa amaanyi naye oyinza okwesanga nti on their lunch muli 20 naye mba mufulumya ekyemisana muyiso abantu nga 30 muzeeyo yange was so loving buli mukwano gwe ng'afuuka muganda anti ng'alina ssente mukwano gwe ng'afuuka muganda we n'omuntu gwasaze ku street yedayira okujja n'alya anti olwokuba alina ssente yali mugabi buli woogaba ofuna tosogabya otolina buli woogaba ofuna tosogabya otolina Ruben so yali so omutima ogwo guli welcoming nga alabira abantu bangi nnyo naye si yekka noziyakikola abantu bedda bonna bakolanga ekintu wekito nawe kiro okirina oli so welcoming Ruben maybe it's a gift kakati twalinanga anko wange akola mu ngabo tusoma amawulire n'abakanga muzeeyi agula amawulire and emphasis olina okuwulira radio okuwulira amawulire n'okola ku tv amawulire nga bagamba biyigiriza oluzungu biyigiriza n'oluganda so waliwo omukwano we nga taata anko wange akola mu ngabo nga alina workmate we bamuyita Katwere namawulirawo Katwere katayibira yuka I think simanyi wakyaliyo naye Katwere oyo ng'awandika amawulire ayogera oluzungu ajuza crossword puzzle era twayiziyigiza nga tuwulira naffe tuyiga biseera nga musoma namusoma naye kati Katwere yalina Samugombya nawo bonna baali bakola naye Samugombya no waffe se magulu 10 bale manyo no magulu 3 Samugombya yali wano ya reporting olutalo lwa Museveni wonna mu nsiko so kati nga ku BBC bateekawo bagenda kufocus on Africa let's go to Uganda Simanya, we are still embedded with the rebels. Simanya, there's a few left in the pockets. But we're able to no William Masasi live. Yes. Want to reporting. Yes. Cut all my love. Serious. Kale uli byanyumirwa. Yaro reporting. Ngandi mu Masasi. Basasago ngazogo bakubira ku reporting. And then kati Museveni wajano bijine wajja emergency ya CNN. You see the Christian Amampwaze. Dr. Olokuweti Ruze, whatever abantu were reporting live on the streets, a good guy in a jacket, and all that was meaning I want to be a journalist. And on the other side, to have with a Muzungu Kanga. Yes, Express. Yes. Muzungu Kanga, I go also in our Mrs. Osway. Mwami Kalibala nyo, Muzungu Kanga. Yafa, Yanimu Express, and young Izoka, woohoo, just what Yanko, Kati Express, Chasubi Kwaso, and then. Turabye Michael Erenge bazze then there was a Stuart yali breaking through as a young boy Stuart Mutebi yali breaking through as a young boy kakati ngabyo biwira kusaidia sports kati nga atempo iza nyo program ya Stuart Mutebi yalina program ku Rwokubiri nga bamugamba yali ku CBS ku radio Uganda yali ku Uganda Stuart Muneza pioneer is a legend mpulira because waliwo abantu kati mu field better jukira but is one of the legends we talk of uncle and the later Uncle Patrick Rwanda but I think to commissioning 10 names mu Ugandan sports Stuart Mutebi kama katonda amuyamba asuko obulwadde bwalimu afuna stroke agenda akomba mu bya stroke obimanye so Stuart Mutebi ngaleeta amawude yajja n'asoma egiwedde balina sports kundi report y'olwokubiri kati ku lwokubiri wabeeranga omuzannyo baguyita oba Kadidi Lugejja Lugejja was on Sunday Kadidi was on Tuesday bwe muli Dr. Chidugavu zikisoko ziri nini yalina saluni n'akola bye wali ne muzeeyi Kyeyune Francis yali omunga asekeranga omwo Kyeyune Francis gojja mubuuza François waffe yazanye emizannyo Kadidi bamugamba amireda gakoga soko mpechi ndazi exactly kakati nga Kadidi tanabaawo wasupangawo sports program erina okuleeta sports round up yonna kati because Stuart was one of the young boys coming in through nga Stuart yaleeta local news egiwedde nagamba no gondi assignment gondi bakukwekolo gondi assignment gondi bakukwekolo gondi assignment gondi bakukwekolo kati nganze nage njiwuliriza ku ssomero no jerio dayo nateze bagwira amawulire kati gino yakubyono guli yakubyono byayogedde byoddamu then kusomera ne Mengo walinga school magazine anga bagita the Mengo stanga tulina ku you volunteer to writing kati nga you keep writing we volunteer awandika sports news buli sawa so no jakati wetuja mu my school my station going to Makerere by Mascom yali very competitive by the way kuba bali batandika ebiseera abantu abasomanga amawulire bagasomera nga Nairobi kakati
because you could not make it to Makerere, must come over to make his grade. You either go for Kubera Musomesa or social sciences, kati then contemplating alone must come. Then in Makerere, try to cook some environment. Environment out. But along the way, Musea, what the child, sent it zero. You need to find at the sentence on this jam. Then comes the School of Journalism. You got Business and Media Studies. Yaliana Makajo. I think of my faculty. You have your media study radio Rubaga Kati. You have to William Street and our graduation. We are so big with pump. Now, what about some UMI? The UMI get what I cover to a tono nyo. Kati. One in Nakawa. UMBI. UMI. Gonna make messages to go to Somera. Over. But confusion Makere MBI. And Makere would take like 15 students about Mascom. Actually, about because you could have private sponsorship via Kaja. Reading a Makere and come bid. Katudo Bakwata. So Namakaju starts that institute. And Namakaju was more journalism, I'm expecting any Wilson Street out. Soon after what you could have Big Ben Benchimon. We're one of the students of Radio. And made it colorful. The graduation, they could share that on Bichebi. So, then you get Mauri. What can come Mauri? Fast forward to the Mahasya Mauro Jimani. Kati, the most time to call a sports news. Not to be boa, or I want to be so because you love it. Motebi, Stuart Motebi, I could CBS. But I tried going to CBS. I tried to go to CBS. Then I know to Nedema. Eh? My Matimba, you did auditioning, because me and Daudo Cheng were like brothers, like this. It was a younger Fena tennis to Fena, Yaso, Ako the Mengo Hospital, Kati, Dawood Obutwe go Gumani, and you're compiling everything. Kati, Nagaza to hook me in. Katuma to the out to Charinda. Morindeva again, CBS got up to signals. Sanyu again, that must strike. So Sanyu was striking. Radio workers when a Gloria Kamba, Elvis, Crescero Woge, Bobona Libanya, Baona Sobama Abu. Yadiko, Nabi at Radio 1. Was striking. Mamma Matimba just striking, I was striking Zagamba. Tweet, Bonabona, Tuada, Agama, let me get cream la cream. Katimuwa let the data call you. Samatimba. Yakola capital. Yali capital. Yakola Dr. Senga. Yali capital. Kati wanu watani kanga mkwasa radio CBS abatuwala bonna already established with the name. Tajja kudda kubana abana abataba. Abokuyigiriza okutraining. Because no kutwene BBC zikwata top names. Kakati wagenda eyo. The only person who didn't go was Elvis Kalema. I was close with Elvis. I was still close. Kati, ne Elvis gakuba music. Kati, for my love for music, ngena bigger tawabu bija muna went. My love for music. Elvis used to play music. Kati tata no kunyigizo kuba music. Bino kuba bino. Siso wala bikola mu public baja kunkuba emigo banzite. Mu myaka jange. When sina kunkuba. Ne wamba mukuru. The baja kukuba muchika. Baja kunyigira. Ofuse DJ. Kitegeera. Kakati nga Elvis agenda nakwata gigs. He used to play home yali Grand Imperial. Nga mu hall eyo. Kwa ino kuba parties na bichi. Kati nga wali safer. Kati because yali nokusokola show red light night ngolusa kuba ne night clubs. Kati nga yali ku show yo ku radio. Ngazi yajja kati nganze mbera open away. Nenga kuwa. Elvis yali boy wange. Nga open we are brothers. Kati ngogenda nokuba ebi opena. Neda one time one wembaga my sister yagenda onda bayo nyambe byombi mazze. Wana bisukati tuli no mawulire. Nenga Stuart njogala Stuart buli sawe. Nenga you have the brain nga kati gwempanikira nga yo story nga mwanikira ku story. Kati along the way how made Masemba njja ku sanyo. Ata nkokola ku sanyo. Kati because we are in the Storm fraternity kati our ingide USPA that is around 2000. Oyingi de mu USPA, you a young boy coming up to ayingira nze at that time nze maknamanya. And by then katinga namanya yali akola na wafena only ya influences me to enter USPA. Who? But right na kusomero ne kati Matovu
Ken Matovu late ne kabuleta nga Ken Matovu bali kugundi kabuleta sawa yaga tufugako come and join tugenda mu sport kati sport yebondi aba sports journalists bonna tugenda awo naye by then era nga nkyazanyazanya omupiira kati erobera mu kisaawe nga bagamba your knowledge is good kakati tugenda kunyingira sport sanga tukwalagana mu Bagasembe kati Masembe ng'atandika alina sports y'Oluganda ku Ssanyu kati ngagamba ngamugane lwaki Fridays we don't come and talk about these games or English Premier League etayiso okujja jukira Ssanyu TV yajja wano ku part of the campaigns of Premier League nga batunda Premier it was to sell the Premier League abantu bajaga bagigabira bwerere kati abantu nga bakuta omubabiro gwa Premier League because twalera okulaba no Premier League 96-97 kati come 2000 now 2000 awo nga abantu balina omubabiro gw'amaanyi muli okutteyo semazo gitwa 1999 Ssanyu Ahmad Bogala ali ku Ssanyu kakati nze nompanikira olusuku story Stuart bichi kati Ahmad n'entandika okuwandikira Ahmad Bogala Masembe yabo story we buno kakati n'atandika gamba naye lwaki ku Friday tujjanga kano ka program kana kisaawe mbiri netukola round up yasijagwe bigenda okubaayo kati by then nga waliwo local room 19 mu radio 1 kuliko Matovu kuliko Kabuleta kuliko Maxali Nick Kavo then later Phil Besime najesinga nenga bogeraga bagayi ba super sport bali ba Lewis yabo bone walabanga ninge captains audience kati netukola yakolugala ka breaking gondi eyo nitukakola netugenda nga tukolanga nga Friday ngenda ku Ssanyu kati 2002 bogere switches to CBS kati nangani bogera kujja okole wano kati nedda nga bagenda nga mugane kati kogenze eri bo balina audience kati ekole emipiira kuba ba Stuart bavayo nga ba buildings ekyokutalika okukasa bagenda mu super bali awo bawumudde mu ka 2001 tebana bakugulawo 2002 nedda bagula 2002 mu August bagenda kugulawo kati bana batandise okukola emipiira aba CBS ne programs zibaddewo tugoze Hassan Baduzuwa ngamba ne going you have the talent yali mu observer ne Fred Musechi yingi World Cup ya 2002 wejja nenga era kati awo biseere nga fe we are the young boys ogenda ne mulaba omupiira ku just kicking ne mu breaking down ne mubeera awo ne kati nga ojja ku radio no mujja no bakoira ne nokola yo preview kituyisa preview nenga temugenda omupiira gubawo tobeera ojja nokola program akati ne mukola mukoze butya kati Hassan Badizu we bajja waliwo package ya World Cup leero agala we bajja mu World Cup bogala ku byafaayo za team ono yakola bino yakola bitya Fred mu separate football with KCC competitive national team nenga tebalina gundi breaking down the game kati ntunza bogere Masembe idea endogoza can be proudly sent in zena so okukola analysis z'emipiira egy'abazungu mu Uganda wano zena kintu bakuyita omulogo so omulogo w'omupiira kati tuza bogere Masembe idea mugamba nze okujjanga wano ku breaking omupiira nenkola line up nenkola preview nekola byonna I was more of his producer gambira muko namugamba mwafuta tubude omupiira guno edakika esooka tubude ekitulowooza mwafuta tujje tubwira kubanga abantu tebamanya goal ejjeetya babalaba goal enywedde tebalaba kiki baddewo tebalaba uno atakoze eki tebalaba nga wala abasajja bali aba super sport ku TV fe tukikola wano ku radio mu Luganda so tutaliko kikola build up mu Luganda naye kati CBS was not consistent mu Premier League games nga balondamu kakati naye nga zino no mu programs zo zibeeramu nemukola kati nemukola biki kati abantu bakyagala nnyo kati super weetandika mu September w'omwaka ogwo but before then awo nawona wano wigamba gabogeri olusi yakwata yakasente ke nakuwayo ebintu bya CBS tebyali byangu genda ku payroll muyizo okusoka kutuuza olukiiko lwonna wali mu briefcase yabo ya bogere mwina abo biki nasangayo bali luno and then Lumansi natandika okuwanika sports kati twali awo nga tunyumyanga omulimu mingi you covering this on your money nongamba kati ndaba story byline atayisene nganzo kunatanga nagamba I know this person Lumansi twasana magana y'omupiira the football nagamba omumanyi nti ye mugamba je nemukajangu Lumansi natandika that's how Lumansi naye wayigira ki najja radio kati tutali okukolanga ne Lumansi tukavalinga ne byali luno and Farida Bongole tukavalinga sino because what all DJ had very controversial film yakubira goal abimikaze bagata but we could cover every game on ngatwinga super sky true buli kisaye kuliko omuntu webutunga bisa tubikola ebyo kati fast forward sa
super etandika naye super essaawa eyo tebalina computer ya sports tebalina ki kati because I had a bond with Ocheng already nina bond ne Stewart kati nga nze mbakoera eno work ne before ne preview ne nkola line up ze ba printing zezo ne ziwanika mu nzene nenzidusa wali kuva ku CBS mfulu nenzidusa nezibawa walire nkola ki nembawa kati along the way nga nejangu tukolera ddala wano so I go and tell Abo Manyi mwana mukibi bano bagayi bampa offer and batandika mu August it was around June nangamba lindako boy wange lindako tuzimbye ekintu tuzimbye ebice bikiri lindako but ninde paka ninda kati yatuuka August nengamba no seriously I've waited for long. Atinange netaga sente nene ebintu birina okukola ng'omuvubuka kitegeera so that's how I switch to Super FM tutandika mu super tukoze betukoze byonna tukoze empira gyonna naye kati oyinza okwebuuza nti omulogo birwa bijja nti omuntu okwita omulogo kyava ku ki anda bakochi benzanye nabo betwazanyanga nabo bonna bakochi bedda bayi bamanyi omupiira so they would break down the game so I was learning from them kyovula mu coaching courses zino bakochi bakola bagamba omuntu obozanya omupiira ku level onagono zobuuka balowooza nti coach ono byabakuwa you learning the tactical part ebyekigo by'omupiira breaking down the game naye ate nakyo is a talent kirimu n'omukisa by the way not everybody can do it no wazanya omupiira ku level tasoma kutula na breaking omupiira nga yaguzanya olusi ebibata bayisobola so webakikola tugenda ku super twice bikola ki kati ekingisa omulogo nga ku half time awo omanyi omupiira osobola okukola bino prediction nga bino preview n'ogaba tips nti onagwe musobola okukola n'omupiira guba gutambula olaba ebintu ebigenda maaso naye ng'ojjeko kulaba omupiira it involves a lot of reading ndozo ojjukira wasanga ku computer it involves a lot of reading watching videos oziddamu n'oziraba watching interviews so you give nga tonaba kujja ku radio you give in around like 12 hours abantu bote bayinza kimanya okeranga ku station nene kate yujukira tutuyita internet ku masimu abantu bakimanya nti you give in a lot okujja n'ekyo ekintu kati wo starting omuzajja okungenda breaking it down n'olaba coaches balowooza because abazungu bo bakuwa information eyo coach yagambye information ki kati ng'ogenda obiyiga wootyo naye omupiira guba gutambula mwangu okulaba gye kugenda possibility mubeeramu ebibi one of possibility gye kugenda okugenda who is likely to score in these minutes so kati nga nze ebyo emphasizingako nnyo ng'ate I'm a Liverpool fan ekiba sikikweka naye nga siraba mupiira nga muwagizi wa Liverpool ng'ogulabanga gwe ndaba omupiira to watch what is not going right oba tiimu eri kikyekola ekituufu bano ate jjukira okusigira omuntu ekifaananyi ng'oli ku radio naye n'omusigira ekifaananyi n'aba nga asobola okukiwulira era asobola okukiraba so what is going right kati bakochezi bano woba ogendere tebakyusa ttiimu zaabwe nnyo waba akyusizza ttiimu substitute akola nga 3 nyabbe kati ziri 5 naye nga luli omanya normally bakochezi bagenda nnyo okola omuntu amuwayo chance weba tebigenze nnyo bava kuba nabala kamwongere endala 15 the 60 to 65 minutes bakola substitutes and olusi bajjako ono ne baleeta ono so obisoma n'obikwata so that was me nga ngamba nti katonda agenda kujjako ono aleeta ono gwe bampitiranga omulogo oba ne ngamba singa coach ono akola kino wekiti kisobola okukyusa challenges kizo sanzemu mu mbeera eyo naye kisinza omupiira gwesobola okujjukira era ogw'empisa omulongo omupiira gwa Liverpool ne AC Milan ogwa 2005 twalina mu studio Francis yeye njuke twakola nga sports team na mwetu Francis yeye Liverpool bagire goal 3 kwemo Stewart dasoka na sekira ga Jacobs naga wala ero bigera kubera bitya so I was trying to read what is not going on kwolo nako Liverpool had Dit Mahaman who was not playing yali azanya buli kanako neko nabo mujjamu ne bamusa ku bench so I thought I nengamba nti baleta Dit Mahaman kigenda kubera kizibu so Stewart we half time we are talk we ampa mic I composed myself nene ngamba kati kino ngina mubera wobogera prediction no kubera omugumu and you have to stick to your thought nemagamba if they take off Dit Mahaman maya if they take off was it Danny Buffy about Dit Mahaman by na substitute beze bali nokola ubakola substitute ezo and Liverpool nete bagoro mu dakika 15 lisokeza second half Liverpool is going to win this game so what nangamba Ruben ogambye eche nenchiddamu nanga Ruben ogambye eche kino kyogera nga muwagizi oba omulogo nenziramu nenkyogera kati nemugamba and if we bagutwala mu 3-3 because it was 3-1 Liverpool bageragera mu extra time and they'll go to penalties kati nga byonna mbyogeza maanya nabinga ng'omuntu alina conviction
so ne bijja ne bibeera ne bituuka ne bituukira era baatuka mu penalty ne bagamba Dudek is going to save ate ja kusaving eyo omuntu mumuna gumulongo so it so happened okuvulwa omusajja mulogo ddala. Kati what happened yesterday ku mupiira gwa Man U ne Liverpool was what went wrong kubanga Man U ebaitakola bubi lately okubanga video da ku 0, so what do you think happened? History y'omupiira gya ttiimu ezo ndowooza ttiimu ezo ndiwe ziba zeesanze oluusi ate abeera ku foomu tawangula naye for the past 10 outings ezibadde ku Anfield Liverpool ebadde kulira Manchester United ndowooza ebakubiddeyo nnyo kati ku mulundi guno waliwo ebintu byogamba nti waliwo onadde waliwo ojja nawe shone kukyakala kituufu oluusi tension oluusi naye webitandika ne kukyakala bubi nnyo nti Liverpool confidence yabadde yamanyi because they were the more team on pressure bo kati kyebalina what to play for his Champions League ogwo mpira balina gufika kati omupiira ogwiza okuyamba okuzza waggulu so bazze ne bagufiirako n'amaanyi mangi nnyo abazo Katonda yabayambye ebintu byakoze babikoze nga dominate Manchester United babadde second best mu kimu naye waliwo mu mupiira moments ze bayita nti goal wenyweredde woba mujja mupiira nga mugenda mu half time okuwera 0-0 kati kocha abakola notice kati wano nyinza okukyusa kino wano ngenda kola kino kati womuteeba goolo kitegeeza notice zonna eza half ezabadde akoze obuziyiye ngenda kukola notice weziti kati amala okukola notice ze zabaganda baba akadda ne babongera kati buli kimu kyonna kyonna kiba kikyankalanye kubanga abali on your own so byonna ne bakyankalanako but Liverpool was good on the day eno ye biggest Premier League win yaabwe over Manchester United and oza jabade basinzo bakubako yali mu 1890 something baba kuba goal 7-1 ku Anfield naye emyaka yabadde 0 so eno ye biggest win and it's the biggest Manchester Premier League loss so it is embarrassing naye Liverpool yakoze ekintu ky'amaanyi. Do you think Mo Salah lero yabadde yadde nga bolaba teamwork because nga ba fans olusi tunyiga nga tulaba he so selfish tagaba mupiira olusi yabiranga ugamba ti awe mane n'agulemera Mo Salah yakoze byalina okukola nga mwe ba fans obugamba mwe what because you talking as a fan from fans perspective omuzannyi wabeera mu areas ezituziyita final third alina okukola ebintu ebyo ebiri exception kuba buli muntu akusuubira gaba n'okola ekyenjawulo singa tateeba kuba kati Mo Salah Joe yawozza goals 22 mu competition zonna naye wobogene nti for the first 5 seasons abadde awozza goal 2 plus tosobola kikola ekyo katolinamu element of selfishness. Striker is judged by goals City nagabye emipiira emirundi emeka so waliwo element walina okubeera selfish walina okukola ekintu ekiri exceptional so he lived up to that yakabateeba goals 11 kati is the ye team gyakyasinze okuteeba goal mu Premier League ne Manchester United Mo Salah ye muzannyi akyasinze okuteeba goal mu history yaabwe yonna so abantu abamu babijajinga bane ebyo byonna birina okubeera mu mupiira. Bobo tulida omupiira guno nga tuwumbawumba omupiira kati guno nga gutwogerawo kati Liverpool Manchester bla 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 ne Uganda Cranes waki bana Uganda kati kubanga olunaku olwajja waliwo nga buli muntu yenna afiirawo ne ku makyagayiro gona buli muntu yenna afiiriddewo Manchester baagikuye biki naye Uganda Cranes olwawo n'ojuulya mu mitima gy'abantu lwaki ffe ettiimu eyaffe tetuli ku mitima nga bwe tuwagira osooka tucomparinze abantu abali miles apart mu bintu mu quality na biki naye ttiimu zino ngeri gye bazizimbyemu nagamba nti ekyasinza abazungu bamanyi okutunda ekintu kyabwe abazungu kye basooka otukola kugambye batuwa Premier League ojagala bagituwa emyaka 6 nga tugirabira bwerere nga ne DSTV egera okujja weze jjukira twalabiranga twagenda ku slow boat nga wali abantu abala DSTV oba nga tugenda mu Angenwa wali DSTV wali satellite dishes osobola okulabirako omupiira kati STV wejja yali fashion bakitegeeza nti how do we sell the game third world countries tebakikola Uganda yokka bakikola buli wamu wonna ne bagaza omuntu omupiira ogulabira bwerere you develop an attachment toyina sente zotaddemu toyina kubya ejjinja toyina akunyigidde kati attachment eyo omala ogifuna bino ebibanda ebijja onowo ekibadaga mpadde emitwalo gyange enusu 10 mu kisawo olina okuwayo omutwalo gumu oba emitwalo 2 olina transport gwolina okuteekako wano you are enjoying ekisawo kyokola omupiira gwa Uganda kati ne quality gyetulaba kati wetumala okumanyira quality eri tukomawo tulowooza nti tusobola okulaba quality gyetulabye bali abantu bategeke gyoyagala okulaba mu bazanyi bamwe wano ogamba nti bano nebibazanya nabyo tebinyuma tosobola kutula n'olaba tosobola kubeera ku stand by so you think ndowooza kati eyo embeera nebeera kati n'ekirala omupiira gwa Uganda gwajjamu a lot of politics mulimu ebyobufuzi bingi nnyo there are people who think the national team belongs to them tebagifunawo belonging there are people who think nti
oyogera ku performance ya national team obalwanyisa. So omupiira gwajjawo nga omutindo gwa mupiira tegunatuuka ku level eri nti nele okusooka okwagala omupiira yes waliwo following kati ebaddezeewo ya social media trend na TikTok ndiko kisaawe naye nga nebyakola tabiraba naye omupiira okugwagala gwa national team gwina kutandika ku clubs. The clubs zino kubeera very competitive nezaagaza abantu omupiira ogwo then this player abawagizi bajja kwagala ogenda okola abazannyi baabwe batuwa ku national level bakoze batya naye kati omupiira gubeera nti temuli ssente passe nedda temwabeeranga mu ssente nemwalenga mu corporate companies ezisponsoringa ate ne demand za ssente zaalinga nnyingi nnyo nga abantu bazanyisa passion naye kati abaana bw'ozanyisa you playing with a 19-year-old boy alina family alina demands family yonna etunuulidde ye alina tojja mugamba nti kuba nga biri ebidda wali wano zaalinga nsiko ne mu kibuga muno nga mulimu n'eruzuku talina wagenda kujja kyakulya so tujja mugamba nti kuba mukubi bw'otyo kati ajja azze tebamusasudde emyezi 3 alina okugiriba alina okukola commitment ku mupiira kati nekyakuwa tekiba kya mulembe so kati omuntu wagenda ino alabanga ebintu si byakwayita tomwira mupiira kagenda kugwa abazungu kazigenda kugwa abazungu baffe so kati drive eyo ekusika okuba nga onakusobola kuwagala eno wansi kuba kati crop of abantu abasinga okulaba omupiira bebali mu myaka gyaffe nawe abaddako bebakyagenda kulaba omupiira kuba baakula ne kalo kyegenda ku kisaawe kuba kwalenga kulaba omupiira kati ebisika abantu obutawula omupiira bingi nnyo asobola okutuula ku FIFA Pro asobola okutuula ku ki asobola okugenda mu sinema asobola okubeera ku bintu ebitenda bya mupiira bingi nnyo ebisika abantu olina abaana tobamanyi bali abaana balenzi babiri balimu ku ddiba ekyo kyo sijja kukugula sikimanya never given oba nabo bakoze kyataatawo bagenda mu academies but I've never fought them ekyo kyo I fought myself kuba abazungu kye basinga otukolera yo omwana we watandika munakyalinga n'amanya nti yalimu ssente zange naye n'omupiira right now wadde gulimu ebintu naye otuna n'ogamba naye waba alina ekintu kyasobola okukola omupiira guno gwa zaala ogwa Uganda naddala oba gwa Africa kale gwa zaala try your luck yes mulimu ssente ntonotono kati naye abantu bameka ba breaking up bameka ba dropping away so abaana gye bali bamanyi nga tuwumbawumba nsaba oyogereko n'omukyala alinayo omwana alinga Ruben alina love for football naye amugaba byakiyaayi alina engeri gyamukugira naye ndowooza trend naye ekyose ebyekyeyi bagenda babivaamu balaba abantu abavudde mu background y'ekyeyi basucceedings if you look at the players abakimakinze Uganda wano bonna babadde mu background eyo yakiyaaye eri katugenga katutulanga zituka with them one of our biggest imports otunula Ibrahim Sekajja is now a coach at Red Bull Salzburg yabato si kyangu omuntu ava e Uganda Africa lwakuba tetukiwa praise eyo kubanga coach wa America yava e Uganda tulina bafe batabaire obuwa Dennis Onyango is representing us well babalabye Dennis Onyango yakola mu Nsambya quarters wali obuwa is a son of the police officer batabaire yakola eri jinja mwana wa musomesa abantu bangi nnyo n'abatalina from nobody tulabya emokwi and niba bataddewo bena some structures by name tibadaga of football naye nekitali of football yoka nti kati abazze tulina okusupportinga talent ebintu bivudde mu byokusoma obusomi byokka ne talent yengine esobola okuyisaawo so tulina okusupportinga abantu mu talent zaabwe ndaba kati nga ngola ku Proline Academy ndaba nnyo bamama balita abaana baabwe bamama babeerawo ndaba fifi abeerawo abantu bangi nnyo bwetunda oli ajja n'abaana be n'abeerawo for the kid abazungu kye bakola nti nabanga Zuwena katabanike bambi era weeri Zuwena ne Bebe Cool and by the way oyogere ne ku Zuwena people talk about Alpha Sali balowooza nti si musambi wa mpiira oba aliwo bamutuusayo butuuzo olw'okuba yes Alpha Sali is an intelligent player omusambi omupiira agumanyi asambira ddala omupiira kati ate ekimutawaanya because the pressure ya taata we bagamba nti taata we if you were another player singa azannya omupiira bulungi nnyo omupiira agumanyi asobola okuguzannya si bino nti bya kumuteekayo buteezi asobola okuguzannya bino this is just an advantage so abazadde era will give Bebe Cool as the biggest example Bebe Cool yatwala Alpha Sali mu Proline Academy wa myaka 3 abadde yalinga abeera ku training ground John tried n'apowa John Segawa yes namutagamba abaana nabo bambonyabonya kati ndaba nina kwebaka navudde dda mu bintu byange nkooye nagala neyebaka mu motoka naye nga abalinda so obeerawo for him nomusupporting nti ne talent yennyini esobola okuwa ekyokubeezaawo because kati
ndowooza if it were not the background y'omupiira singa siri mupiira oba singa siri mu mawulire ga sports oba singa ki naye ate amawulire ganyambye okunzigulira enzigi nnyingi nnyo getting me to people I never even thought nti nja batuusaako naye ate ng'oyinza okusanga singa ate oba byali butawo bukasaanisobodde kutuukayo how many graduates do we have kabali awo tebaki bakola so it's not education alone nene sports zino tulina oziyamba abantu abadominating industry ya America oba UK oba wa it's about football is the biggest premier league NBA oba ice soccer oba chi oba Formula 1 talent y'omwana gisupporting with proper guidance neyanza nnyo neyanzeege tetujja kusukawo wano mukwano gwange njagala okwebaza we bali kubeerako subscribe and share omwami Ruben Luyombo gwe tulina olunaku olwaleero bane omukyala mundabiri sibeera yali mukuddiba arwa olina bameka sewo twamubuuza luli waye totudde naye aliwo yenna waye totudde naye baali babiri kati kyali eri gwe kusala wali ng'obuubuuza bombi baabobo wobeera omuntu omukulu osoma body language mubeere bulungi bayi